Well, by name I'm Kunyinji Mwada, Member of Parliament for Chadondo County East and the Shadow Minister for Foreign Affairs. I'm making this impromptu press briefing today, the 19th of October 2021, here at Parliament of Uganda, in the office of the Leader of Opposition. Freddy Kajobi Nombuye, you are all aware, and the public is aware, that Freddy Kajobi Nombuye is a Ugandan who has been living for a while in the Republic of Turkey, and in the last few months he was reported missing. Eventually, after a thorough search and a number of contradicting statements by Uganda's Foreign Affairs Minister, specifically Okello Oryem, his whereabouts became an issue, and matters concerning his freedom and safety became an issue of concern. As the Shadow Foreign Affairs Minister under the Leader of Opposition in Parliament and the Parliament of Uganda, we took keen interest. And of course, as well as concern, it is our duty and obligation to have alternative policies that prioritize on the welfare of Ugandans. Our focus has been to prioritize on people first as Ugandans, not people in power, but the people and the citizens of Uganda. Our nationals, even when they visit Uganda to the diaspora, within our laws, they remain Ugandans and they owe our protection as a country. NUP and the Leader of Opposition and us as leaders, we have at all times prioritized on defending the rights of citizens. We are law-abiding and we urge Ugandans to be law-abiding. But as well, whenever we see witch hunt and persecution, we always stand for what is just and what is right. Definitely, Nombuye Kajobi Fred went missing, and eventually we discovered that he had been arrested in the Republic of Turkey and eventually detained. It took us a long search involving hiring lawyers within Turkey to ensure that we mount a legal and professional search. That definitely came out to be very fruitful. Eventually, we were able to discover our legal team in Turkey has been led by lawyer Adnan Sahid, together with so many other lawyers. I've personally traveled to Turkey several times over the same matter. We eventually discovered that Nubia had been detained at Kotelya Detention Center in Turkey. And fortunately, our legal team secured all documentation regarding his detention, and they have been working day and night, of course interacting with the Nombuye as well in prison, in detention, and as well making all the legal efforts. We thank Ugandan nationals wherever they are, locally and abroad, for standing out boldly and defending the rights of Ugandans, specifically defending the rights of Nombuye Kajobi Fred. I want to inform the public and Ugandans that yesterday, the 18th of October 2021, Kajobi Fred Nombuye was released from detention by the Turkish authorities. He has been detained at Koshari
detention center in Turkey, and after his release, he is now currently in Turkey as well. I have personally spoken to Kajubi Fred Lubuye today morning. He sounds very strong and fine. However, he thanks all Ugandans across the globe for standing out and defending his rights and freedom. On the same note, I want to thank our team of lawyers headed by Dan Sahin for the efforts which they have done and what they continue to do. We applaud the Turkish government for allowing Lubuye a benefit of defending himself in accordance with the law. He has been a law-abiding individual and citizen and a resident of Turkey, and he will remain a law-abiding resident and citizen. So we thank the government of Turkey for allowing Kajubi Fred to defend himself and the benefit of being processed in accordance with the law. Of course, his eventual release is a vote of trust for us, because we have so many Ugandan nationals living in Turkey and exiting Uganda to Turkey almost at a daily level. And also we have many nationals living in other countries. But specifically, we are losing trust that possibly the system and administration and the legal system was not or was about to disappoint the will and commitment of Ugandan nationals who have been the pioneer of creating the mutual cooperation between Uganda and Turkey, and they will remain to do so. We have so many traders, so many businessmen, so many students and tourists. We even now have medical tourism. We are 100% sure that Ugandan nationals who visit Uganda to Turkey are law-abiding, and they live there as law-abiding individuals. So we thank the government of Turkey for allowing Lubuye Kajubi Fred a benefit of defending himself in accordance with the law. So his eventual release from detention is highly welcomed by us, and as Ugandans, and as the leader of opposition, and as the shadow cabinet, we welcome the eventual release of Kajubi Fred Lubuye. Of course, we trust he has been a law-abiding individual, and definitely he has to be found innocent. The legal team in Turkey shall meanwhile continue to address and attend all related legal matters even after Lubuye's release. We thank you for the perseverance, we thank you for the guidance, but I want to categorically state Lubuye Kajubi Fred was released from detention. He's now resting, and I've personally spoken to him. He's very fine, he's very confident, and very thankful. I thank you. What were the terms and conditions of his release? Are we going to see him back again to social media, or there are some past? Well, for now, we are comfortable at essentially confirming that he has been released. And for other subsequent processes, even after the release, we shall consult the lawyers to find out what we can talk about, what we may not talk about. But he was released, and from his brief in our conversation, the immigration director of Istanbul witnessed the release of Lubuye. We believe our legal team has informed me that they filed all the neighboring defense on the relevant many of these legal applications, and most of them, actually all of them, had a very solid defense. For any other pending legal process, our lawyers continue to handle the same, and that's why we may not discuss A up to Z, but at least we are certain he is free and out. Mbaliriza era nsanyuse okwogerako nammwe nate amannya Sekuwadda Nkunyingi, minisita ow'ekisikirize akwanaganya amawanga amalala owa foreign affairs, ate era obama wa parliament akiikirira Kyaddondo East constituency. Emabegako mwena mwakimanya nti Munnayuganda Kajubi Fred Lubuye awangaalira mu ggwanga lya Turkey
yabuuzibwawo mu ngeri ekyali namulukufu era bannansi ba Uganda abawakalira mu ttaki ne wano mu Uganda naffe era ng'abakulembeze ne tuvaayo okuteekawo omuyiggo okumanya ddala Lumbuye yali awambiddwa era bandi era abuliddewa. Era kyakukuba ekigwe bwe twalaba nga gavumenti ya Uganda, Ministry of Foreign Affairs, baminisita bavangayo naddala minisita Okello Oryem bavangayo n'amawulire agatakwatagana ate nga tetulaba mu mateeka we beesigamye. Ekyo nakyo nekireeta okubuzaabuza eri eggwanga. Nga ffe ab'oludda oluwabula n'oluvuganya gavumenti ne tusalawo era nga abakulembeze naddala okuva mu National Unity Platform nga bwe tutera okukola okuvaayo okuyimirirawo ne bannayuganda bonna abanyigiriziddwa n'okulwanirira enfuga ey'amateeka, twavaayo ne twegatta mu kulungamya engeri y'okulaba nga Kajjubi Fred Lumbuye bwe tulowooza nti yali ayigganyizibwa lwa ndowooza ze ng'omulwanyisi w'eddembe ly'obuntu era bwe tumanyi nti si muzi wa misango, bwe tulowooza nti yali ayigganyizibwa nti waliwo ekigendererwa eky'okumuwamba n'okumukomyawo awatali nsonga yonna, ate nga tumanyi nti wano mu ggwanga lyaffe abantu bangi abalina endowooza ezitakwatagana na gavumenti eriko oluusi tebafuna bwenkanya mu kkooti za wano. Kale nno twagenda mu ggwanga erya Turkey nange kennyini ne tufuna abalooya abakulembebwa munnamateeka Nami Sahin n'abalala ne tutandika omuyiggo era eventually ne tuzuula nga gavumenti ya Turkey yali yakwata Kajjubi Fred Lumbuye ne bamusibira ku kkomera ery'abagwira erya Kochayali. Balooya baffe bagenda mu maaso okulaba nga bayogerezaganya ne Lumbuye mu kkomera emirundi egiwerako n'okuteekayo okwewozaako okw'enjawulo era n'okusaba okw'enjawulo gamba nga obukuumi mu international obukuumi mu UN n'okuba nga baddamu bateekayo empoza kweyo yali eteekeddwayo already mu makooti ag'e Turkey n'okusaba okw'enjawulo nga beesigamiriza amateeka g'e Turkey n'ag'ensi yonna era babadde bali mu engagements oba mpuliziganya n'ebitongole eby'amateeka okuva olwo. Bannayuganda njagala okubakakasa nti olunaku lwa jjo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2021 Kajjubi Fred Lumbuye yateereddwa okuva mu kkomera gy'abadde yasibibwa mu ggwanga lya Turkey era ali wabweru wa kkomera wetwogerera olwaleero. Yali yasibibwa mu kkomera lye bayita Kochayali eriri mu ggwanga lya Turkey mu Istanbul. Yateereddwa olunaku lwa jjo era njagala okubakakasa nti nze kennyini nga minisita w'ekisiikirize w'amawanga amalala njogeddeko naye ng'akyali mugumu, akyali munwevu, nga mulamu era mwe bannayuganda mwenna wano mu Uganda ne mu nsi zonna Kajjubi Fred Lumbuye abeebazizza okuyimirirawo ne mulwanirira obwenkanya n'eddembe lye oba oliawo bwe twogera kati ng'ali wabweru kivudde mu maanyi ebirowoozo na buli omu yenna alina kyakoze. Twebaza bannayuganda era beebazizza nnyo okuyimirira wamu naye. Twebaza balooya baffe aba Turkey abakulembeddwa Lawyer Nami Sahin n'abalala omulimu gwe bakoze ogw'etteeno era gwe bongera mu maaso okukola. Tulowooza nti gavumenti ya Turkey etukoze bulungi nnyo okuba nti evuddeyo era yavaayo neewa Lumbuye omwagalyo ogw'okwewozaako ne batamukulukusa kumuzza wano oba oliawo kyetulowooza nti kyandibadde kimuviirako obutali bwenkanya era kyandibadde kitweraliikiriza nnyo era nga kimweraliikiriza nnyo ne bamuwa omwagalyo okwewozaako oba oliawo oguvuddemu okubanga essaawa eno Lumbuye Kajjubi Fred ateereddwa ali wabweru era mulamu bulungi wadde nga ebbanga lyasibiddwa limalamu amaanyi ku muntu atalina musango era tulowooza nti kiba kimalamu amaanyi
wabula okuvaayo gavumenti ya Turkey nekkiriza nereka kooti era n'ateebwa awatali bukwakulizo bw'amaanyi oba buteereddwawo, tulowooza nti gavumenti ya Turkey eba ekomezaawo omutima gwaffe ne bannayuganda bangi abava kuno nga bagenda mu Turkey okusuubula, okusoma, okufuna obujjanjabi n'abalala okukyalayo n'okulambula, ng'ate tumanye nti tebaba na musango kubeera buli ava kuno ebiseera ebisinga ava kuno mu mutima mulungi, era tulowooza nti omutima gwali gutumenyese era gwali gumenyese eri bannayuganda bonna abawangalira mu ggwanga lya Turkey. Bw'abanga Lumbuye bamuwadde omwaganya okwewozaako ate ne bamutta, tulowooza nti batukoze bulungi era twongera kukubiriza gavumenti ya Turkey ebengeewo obukuumi bannayuganda bonna abali eyo era nga bwebuwa abantu ab'amawanga amalala. Tulowooza nti omuntu taba na musango olw'endowooza ye ku ddembe ly'obuntu, olw'endowooza ye ku nsonga ezifa ku nsi ye, wabula asigala nga munnayuganda yonna gy'ali, era enkola yonna egezaako okuwaayiriza, okusiga erinnya ebbi n'okutyobola ekitiibwa ky'abannayuganda nga bali ebweru. Ffe tumanyi si enkola etambulwako foreign policy oba enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala, era twebaza gavumenti ya Turkey okubeera namulufu ku ekyo n'ereka Lumbuye n'asobola okwewozaako era ne bamutta. Baloya baffe mu Turkey bajja genda mu maaso okulondola ensonga zonna ezitondera ku nsonga eno wadde nga Lumbuye afulumye, naye kinyagadde okutegeeza eggwanga olwaleero nti kituufu Kanyubi Fred Lumbuye yateereddwa era nange kennyini njogeddeko naye n'abeebaza mwebale. Lumbuye yateereddwa, tewaliiwo obukwakulizo bw'amaanyi newankubadde nga waliwo obusonga obuntu obutini baloya bwe bayigiza osigala nga badresinga naye nga bwakolebwako dda era batuuse okumuta nga obusinga bumaze okudifendingibwa. So tulowooza nti for now ali wabweru kwe kubadde okulwana kwaffe okusinga obukulu okuba nti asobola okulizibwa eddembe lye, ebirala byonna ebigoberera tulowooza naye ku ssaawa entuufu ajja kuvaayo ayogererwa eri eggwanga n'ensi. Kino kyakuga ki eri gavumenti ya Uganda mu nsonga z'amateeka? Of course amateeka agalungamya enkolagana yaffe n'amawanga amalala galina kusinziira kunyweza obulungi bw'abannansi nga tunabagenda ku nsonga ndala zonna. Kuba bw'oyogera obusuubuzi, obulambuzi, byonna bannansi nga ba-citizen bye balina okufunamu. So ndowooza gavumenti yaffe ne Ministry of Foreign Affairs balina kuteeka nnyo ssira kulaba nga bannayuganda babeera bulungi yonna gye bali mu nkolagana yaffe, era n'obuweereza n'embasi zaffe ziteeke nnyo amaanyi mu kuweereza bannayuganda, ate si kusiiga bannayuganda linnya bbi n'okwekobaana n'ebitongole n'ekigenzero ekyokuwaayiriza bannayuganda. Tulowooza nti Foreign Affairs Ministry yeetaaga okwongera okwetereezaamu efocus erabibwenga eyimirawo ku lwa bannayuganda so si erwanisa bannayuganda. Amateeka go balambulukufu wano n'amateeka g'ensi yonna, munnansi yenna newataba munnayuganda aba n'eddembe okuba n'endowooza ye yonna gy'ali, era aba n'eddembe okuba n'obukuumi n'okuyisibwa mu nkola emanyikiddwa mu mateeka bw'abanga anaakwatibwa. So that's why twebaza gavumenti ya Turkey okuwa Lumbuye olukusa okwewozaako, ne batakukusa kumuzza wano. Tetulowooza nti ye takyagala, ate anaffe tukirabyeko nti bannansi bangi abalina endowooza ezaawukana ne gavumenti tebafuna mangu bwenkanya bwabanga bali kuno oba nga baleeteddwa kuno, naye nga gavumenti tugikubiriza bateeke ekitiibwa mu nfuga y'amateeka wano n'ebweru. Katonda kitya in terms of money? Ndowooza sizagenda nnyo byamiwe baloya baffe batubeeredde abalwanyirizi ba ddembe lya buntu, so tetwakulembeza nnyo kya ssente kubanga baloya be twakozesa balwanyirizi ba ddembe lya buntu, era nabo babadde bawaayo obudde ate nga bawaayo n'omutima. So bakikoze ekisooka ku lw'obulungi lwa humanity oba obulungi era tukulembezaamu nnyo newankubadde nga bannayuganda bangi
bagezaako okulaba nga bakola enteekateeka tyobawo ekyetaagisibwa kuba mu Uganda ne mu diaspora naddala abakulembeze baffe abayina mu diaspora bakolawo enteekateeka tebanabawo ekyetaagisiraga kya ssente zo ne baziteekawo ku standby naye tetuzikozesezza nozesinga obungi kubanga olutabaalo telubadde bakozesa ssente lubadde lwakubanga tukozesa amateeka. Oyagala nti weeyanza gavumenti yatakuba nga yakkiriza lumbuye okwewa olukusa okwewozaako okuyimbulwa kuno asoose kwewozaako mu kkooti oba waliwo enteekateeka ezimutwala mu kkooti yeewozeeko. Mpozi twali of course ebiwandiiko emabegakaawo twabategeeza nti twafuna ku fayiro ya kkooti eyayisibwako kubanga bamusindika mu kkomera lya Kochayali mu luzungu kye baali bavuludde nti bagiyita administrative detention ey'emyezi 6 era byonna byayisibwa okusinziira ku mateeka aga Turkey n'ebitongole n'ekkooti ezikwatibwako. Balooya batandika mutendera kisooka gwa kudifendinga oba okwewozaako zonna mu fayiro ez'enjawulo n'okuteekayo okusaba okw'enjawulo mu kkooti endala. So kyensobola okukakasa nti byonna biyisibwa mu mateeka newankubadde nga wakati w'okuba nti wakati w'okubanga byonna bikolebwa gavumenti ya Turkey tekiyingiridde kulemesa kusaba kw'abalooya na kusaba kw'amateeka twateekayo kuba nti ateebwa n'aba nga asobola okukola ki okuteebwa.